kakati mwami Siraj ensonga zino obadde ozifollowinga kyemmanyi ez'ettaka eri omwakyoli abalaalo babagamba baveeyo kakati abalaalo bagamba bave mwakyoli mu Buganda mwebali fe Abaganda naffe tubagambe bagende mu Busoga gyebali Abasoga babagambe nabo bagende Abakyoli mu Buganda mwebali nabo tubagobe ensonga eno giraba eri etya gwenga anoonyereza ennyo Sinaonyereza nnyo naye ngezaako. Yes. Waliwo abanoonyereza okunsinga. Ensonga z'ettaka nziruddemu. Yeah. Nazitandikira ddala kuva nga nkyali chairman olusiwa nga baleeta emisango gy'ettaka bibanja nsalosalo biki ne ngenda ku bwakansala nembeera ku kakiiko k'ettaka akairo sifiri ate ndi minisita wa ddeo kijjamu emyaka egi 5 Kalungi Moses Bill Gates wajja nampa obwa deputy mayor era nze nayinkwera kooti ya 3 ey'ettaka ey'ensonga zonna twekanga wekanzinga 9 mu 5 za ttaka tulina omusango gumu gwokka ogwagenda mu kooti gwe baga nti guddibwemu bupya n'emisango gyonna tewali gwe twayitawo ne baga nti tugusaliriza gyonna mwagikola bulungi so experience emu experience eyokubiri mbadde mu kooti nga nkola mu civil division, land division, criminal division, commercial division naye nga nsinga kubeera nnyo ku nsonga z'ettaka 26 paka 2021 nenfuna parliament ng'eyita mu wekitiibwa yali speaker nampa program gye bayita singa gwe mulamuzi nga mpandisizza third eye medical center nga tukola investigative ttaka naye nga program twagitandikawo lwa ttaka twatandikawo misango gyonna bakutte omukazi banzibye bakozi batya egitafunye bwenkanya mu kooti naye twekanga wekanzinga eri ettaka libuutikidde mpozi n'ebiseera ebyo abantu bebaali batulugunya mu safe house baali bangi basavaiva ne tubafunako interview bangi nnyo kati ng'ogyeko ettaka twafuna abaali tortured bangi kati porogramu eyo kaddaga bwavaawo nensigala nga ngikola nga bwe ngikola kati era yensonga eyantuusa naluli okumpambira ewa Fiona Kuteesa senior presidential advisor assistant gundi special duties bangamba nawe bakwaga bajja kunfuna ne tunyumye ne balaga ebituli nabyo byabwe tebabindaga nga nti lwaki yogera ensonga lwaki tekusiba konze njogera kituufu naye twamaliriza tukkanyiza mwetondere okugamba nti yali atta omukyala eyava ekibuga nemuga nti ekyo netonda naye yakiŋŋamba kyeseetonda ze facts ze balina n'ezange ezaabwe tezifaanana zange nze ŋŋamba ettaka libatemako teritemwangamu mu butuufu okusinziira ku land community naye kuliko ebyapa ebitambula ebitali bituufu waliwo police report waliwo eri mu land office mapping naye bakozesa gundi investigative yakola mu Mityana division ekonagana n'eri kati ekyansanyusa nga twakaawukana nga baŋŋambye tugenda ku overturning ebya minisita Mayanja byakola ku ttaka liri tuliko nange kwenvuganya kwenagambira baŋŋambira nti kirayanti wange mukyala yes aba kirayanti wange omuntu waddukira ewange sigamba nti yaba omutuufu era mufuna nenfuna nembuuliriza kati kirayanti wange Mayanja yagambye asigaleko n'omupangisa oli gwe bamenyera ebintu addeko bamuyita Ntaganda si Ntaganda kati eno ebbaluwa nyirina wano eya Birungi ng'emugamba ye yakola ebintu ebyo ng'asinziira ku police report naye ng'agamba nti ettaka lya Besuseya Nannyonjo ne muwala we ye ripoota y'abalungi eno ebbaluwa ya gundi naye ng'ekootingibwa ani ekootingibwa ya Dr. Sam Mayanja ng'agamba nti you are guided that your proposed locus visit schedule on 24th a weekend be put off unless it will be involving matters other than the one I have responded to. Kati Mayanja yagamba bano be Nannyonjo enannyini ttaka. Ekirungi nabo tebagenze ku ttaka na Birungi. Kati awo procedure entuufu ndowooza ejja kuba ya kooti. Kuba nawulidde waliyo omusango omupya ono gundi omusenze gundi gwakola ki gwawaaba gwe baali baggyeko gwe bamenyera ebintu bye
kati eyo ngifunawo so mbagamba abantu nti sobola okuyambako yadde buzibu bingi kati mukyala balungi yategedde ekituufu ku nsonga eyo sinnaba kumusisinkana naye bw'ataagenze bwatwalayo lipoota tewamulaba anti lwolwo lyaŋŋamba nti senga seetonda infact nga bayise ne DPC RPC bakuba amasimu tuli wano side flow nga bakoze eki naye twamaliriza netukkaanya naye mbanga nja kubawa buli wendaba bubasobezza sibawala na buwalanye bagayidinge actually nze nyamba bo okutambulira mu kuba ettuufu so saagala mulimu gwa birungi twasigusobola ne Museveni niwe manina qualification tasobola gomba yadde okwera obwezi mu ofiisi tulina we twawukanira musaamu ekitiibwa nga pulezidenti naye tayinza kumpa yadde obwala disi nemutwala kati ate wa birungi mbanjagalayo mwendemu waliwo omwami eyantuma Masaka ku ttaka libaasekera ne baganira ebyapa simu ye yangwako n'ettaka eyo nalituukako ne bagamba ogendeyo bakuweeko ettaka lyo nze nanyini eyantuma waliwo omuntu gwalina okugirako eka 10 kati awo mmanya nti waliwo abakuntumidde nti bajja kulaba mu wa Canada namusanze mukono nga ndi ku investigation y'ettaka ly'abalangira eyo ku Nammere nanguyira langi ndabira kwezi nja mulaba ne mugawo ina contact yo bangi kuwe nti nze mulaba ngiraba naye ali muno mu Uganda amina kale kakati ensonga y'abakyoli bano okuba wasalesale bafulume abakyoli bawadde abalaalo salesale nga president awa executive order kimanye ensonga eno badde ogigoberera naye wakati mu controversials eziriwo abakyoli nabo mu Buganda mwebali badongo tokubanga yakulembeddemu ekintu ekyo alina wana amayumba nalabye mu comment singa abantu bagamba abalaalo batuviire abalaalo bali arrogant naye abalaalo bagamba naffe ettaka twaligula era bwe twagulako ettaka tewali acomplaininga nti twamubba lwaki ffe mutugoba mwakyoli mwabakyoli temuli mu bitundu birala bya ggwanga mwali muwuliddeyo ababagoba ekintu kino tekireetamu tribalism edda twalinanga wenabeera mu kyalo nga tulina abalimi abasinga baabanga Banyarwanda ewa taata ye yasinga okutikka emmwanyi nga tikka loole 3 olutikka lumu nga zitwala cooperative society ekyerima naye ng'alina abalaalo 9 abalima bazuukuka ku ssaawa 8 ogw'ekiro ne bagenda balima 11 ne bakomawo okulya akatogo nga basima ekinnya ne bateekamu endagala baluyita lutyatiri oba lutya nebateekamu akatogo naye nakaswamanga nga ewaffe tebafumba katogo nga nkaswama nenkalya ku 11 nga kabaamu kamulali olina ogenda n'ekikopo ky'amazzi nga wakeeranga nga netana tamanya nti mbalyako akatogo naye nga bali mikwano gyange okalya n'owulira n'obunyiranyira yali mu kinjaaji nga bwatuteeka awo ne tuleeka emisito gy'ennyama nga ye mutemi w'ennyama ku muluko ogwo kati nga mbagirayo ebifi by'ennyama nobatwalirako nabo ne balyako n'ebyende oluusi nga babiteeka mu katogo ate bo nga tebabirya kati nze nga bafumba byokkabo ne kamulali aka kati abantu abo baalimanga ne batuusa ekiseera ne babasasula sente zaabwe naye nga sente tebaziteeka mu nsawo adire empale n'agikubako ekiraka ng'akubiddemu sente n'akuba ekyoko ng'olaba biraka byokka toyinza nagibba naye nga kuliko sente biraka ebya kala ez'enjawulo ate nga babitunza na mpiso kati abalaala abo tokyabafuna abamodule eyo abalimi abo ffe balimi ate kati gye bali Katonda akyusa ensi nga bw'ayagala katosobola kusanga Munyarwanda ng'alimira Omuganda ate Omuganda gw'osanga ng'alimira Omunyarwanda era ojjukira Masaka eyo bagamba tugenze kusaka biki amannya ne gavayo gatyo kaakati ffe edda twali tumanyi nti abalaalo be balunzi b'ente oba oli musoga naye ng'olunda ente tukuyita mulaalo naye kakati wazzeewo kategule gye bayita abalaalo nga ya tribe emu kati obuzibu bw'abalaalo nti balimu ebiti bibiri mulimu abalaalo ng'ate balimi batoola ebintu ebyo bibiri mulimu abalaalo nga balunzi naye nga bo nomadi batambula bafulira nga bolaba ab'ebyennyanja abavubi bwasanga wano nga tebiriiwo ng'agenda Ekome wava Ekome ng'agenda Kasenyi ng'agenda anoonya wali ki va ku biseera bino babagubye mu nnyanja ennyanja neetwalibwa ab'amagye nga beekwasa nti bavuba bubi naye nga n'abavuba kati
nawo ennuuni gibasinga okwetaaga okukwata n'ennuuni mu kaseera kano oba muyeekera wakiri bakukwata n'ennyama enjereere ey'empuuta nejjukira ebiseera biri nga tuli empuuta nemala ennaku nnya munaaba ekyawunya naye kati empuuta y'ennaku zo tekyawunya munange oba yabaaki tekyalinganga kali embeera yakyuka kati ate wano tulina spices 3 oba 4 tulina engege tulina empuuta tulina mukene emmale si nnyingi nnyo naye natuuka Egypt nga balina spices nga 6-7 ez'ebyennyanja ebimu biringa misota ate bo ewaabwe gavumenti eyagala nnyo abavubi. Kakati tuveeyo tuddeyo ku balaalo. Abalaalo na wano lutu gye basooka okubagoba eri bajja wano bawulira nga bagwa mu bitundu bya Buganda ebimu abamu nga bagwa nga nkuba ogera okusaba kutuwa ku nnimiro nga kwe bali n'ente ate nga bano tebalina miggo gino egy'abalaalo enkoni nga balina emiggo egyo n'emmundu nga balina n'emmundu nga bali bakalamoja ogambye basinga n'abakalamoja kuba ate emmundu zibalina bazitambuza kyeri ku faamu batuuka ku faamu yo n'emiggo gwe n'otandika kudduka wa RDC RDC agenda okutuuka ew'omulugaga nti ebyo biveeko RDC nga naye anoonya wa kibanja malala gwayiikiriza omulaalo tamukola ki tamusobola kati abakyoli balina enkola yaabwe nti buli kulondayo okutuuka bateekawo demand abakyoli bw'otakola kino tetukuwa kino bakitandise 2023 ne batandika pressure y'okugamba abalaalo baveewa nga bakulirwa oyo gwoyogeddeko Ndongooto honorable former MP era gundi bwalisa executive order ne bateekawo ennaku ensalire ataasengoke mu bbanga lino ente ezo ajja kuzifuuwa mu ng'ombe bagenda zitwala oba zitunde njogera ku executive order eri yasooka weewaavu abalaalo ne bajja mu bitundu bya Buganda ebimu Muwanga Honorable abataalinayo ttaka n'agamba nti naffe temujja tuyiikiriza n'atandika okutambula temukkiriza abalaalo temukkiriza kati olaba baleeta hatred ku ggwanga erimu ojjukirako balondako MP eyo mu Western oba Bunyoro President Museveni n'agamba yadde bakulonze vaayo eyo tebakwagalayo yali mukiga eyo ng'awangudde n'akalu ne bamusunza ekifo kino ekitundu kya Bunyoro kati simanyi oba abalaalo obatemerako wa wonaabawa babeere awo naye nga waliwo abalaalo abaagula ettaka ku bantu abo nga babaddeyo nga tebalina nandooliito kati waliwo pulojekiti yakibba ttaka nga eri mu bantu abamu aba gavumenti nga baagala okugobawo bano bateekewo baliwa bano nga babba ku balaalo ettaka lyabwe so nga tebagenda kulibaddiza ekyo tekiri eri wokka lwakuba gye kisinga kati obungi olaba okuva ku ssaawa ya Queen okudda ku poliisi okudda ewa mukwano eryo ettaka lyabalangira obuvo n'obuddo naye bajja ne balisalamu biseera bya Seera Kulata gatannaba na kujja ne baliteeka mu Uganda Railways ne balijja ku Uganda Railways ne balitemamu epoloti 11 ziriko bantu ba family ya first family bali bagenda kuwaako IU negamba ffe twafuna ettaka olaba mistiri n'enkolakola ekoleddwawo awo wonna ffe mu 2006 pulezidenti nga kyogama Queen agenda kujja tugamba mwe ab'e Makindi mwe mulina mulabisa Kampala nga limbo okuva wali Katwe muteekawo gundi keesi Nsambya keesi Queen ajja kujja alabe keesi agamba nti bano bonna baafwa netumugambe wa Queen tebafwa ffe tusobola kugoba abantu bano nti mudduke era kye twakola ab'Ensambya twabasembezaako emabega ne basiyiga ebintu byabwe ne keesi nga bw'ogiraba ekunyumira n'okugula naye ng'ate tolina mufu kati wano Ensambya ne tubazza wano kugiwakaali bateekawo ekifaananyi ky'enjovu awo ne tubagana ettaka lino nze nga vice president nali manyi entalo zaabyo
kwana kavalinga omusango ogwo nga balangira balikola ki balikayanira era President Museveni nga yennyini ekintu akirimu ne famire y'abantu abagirimu kuba abamu balwanyi be kati bwe yagiranga nga bamukubira sebo gwotututte bagendako ewa First Lady nagata nze nno ndaba mukazi naye sinze mpa amateeka muno nange nina ettaka lyesobola kukozesa nga President akoze eki yandagidde ate waali mulamu naye kyemukola mubeere n'omusango gwammwe gugende famire eyo nesigala nga omusango etaddeko covid yensonga ekyalemezaawo awo olaba abasiraamu bazinira basajja balaba naye yali agala okutwalawo nasanga nga mulimu famire ya First Lady naye nabikola ki nabivaako kati ekinyagattaka kiri wano kumpi nnyo naye nze we nagendako physically tebaali na balaalo kyali kibba ttaka wakati w'abakyoli n'abamadi Ajumani paati ya Ajumani mulimu ekibira ekisingwako okuba embaawo ennungi mu Uganda ozisanga Congo kati buli bajaasi ababadde eyo ng'ogyeko ebyettaka babadde abamu beenyigira mu kubba embaawo ng'ate tebafa ku kutaasa bakyoli na balango okulwanira ettaka paka omwaka nga 3 President bweyateekayo omwami bamuyita Trevor Major Kibuuka n'atandika okuteeka embaawo egundi embeera mu nteeko abamadini bamuwa n'ente n'abakyoli ne bamuwa ente nga bonna abataddewo Museveni kwe yasinziira n'abawa miliyoni 10,000 abamadi n'abakyoli beekulaakulanye kati mukama w'oyo Kibuuka bw'ategeera nti ono muganzi ate muganda kusasula kutandikaawo atulyako atya sho namutako ebisango sanga akwata abakazi ayo kyobuyumba ate nga yabayambanga nga babalumbye n'abagamba nti mbakkiriza mugende mu ddwaliro ly'amagye ofune obujjanjabi ku bwereere namutako ebisango nembuuliriza DPP n'agugoba ne bamutwala mu magye unity development okakananga emisango agisinze nakati taddangayo okufuna katebe akola mirimu gye tafunanga mulimu kubalwa bamujja agimanyi kubanga President bwe naleeta abakulembeze baayo ewa CDF ne mbatwala ewa Tayebwa ne MP waabwe ne mbatwala ewa IDP nampono akola ku nsonga za bantu n'abuntu wa bulijjo n'abatereeza ne bagoba ba DPC bonna n'RPC ne babakyusa abaali eyo waggulu naye kibataka kyasigalayo kati wendaba nga kikyaliyo nempandiikira President nga mpita mu Babalanda President n'alonda former Chief Justice Bart Katulabe n'abalamuzi aba bagende batawulule enkaayana ezo n'akyala nayo naga tugenda kuleeta abakubi ba maapu tulabe ddala abakyoli n'abalango bayitawa olabalaalo tebannagenda abalaalo bali eri ate mu bakyoli era bakyoli bajjanga okulumba abamadi oyo Paramount Chief waabwe gwandiise omukulu w'ebyobuwangwa ayogera Oluganda yampanga information nanyamba nako okubatambuza okukola ki paka ensonga za kuulingamu naye kati ate byaddamu ndoze omwezi oguwedde battayo abantu abasukka 7 nga babattira mu bintu byettaka kaakati kino kiri bwe kyaganya executive order ya 2023 President yataddewo endala nti ey'omwezi guno n'abawa ennaku kukola ki n'agamba abo bonna abalina ente yajjukiza nti yali alagidde bafunire ettaka nga babasengule mu bakyoli bafune ettaka webalunga naye eyatunda ettaka lye oyo yeerabirire President bwe yagambye kati bano kye bakoze eyatunda ettaka lye mu butuufu yatunda ettaka lye nga mulaalo ng'ayagala ttaka lya bwereere ddala oyo tebamukolako ate yagula omulaalo yagula ku mukyoli ekyo teyakinyonyodde naye nga mwebali kubanga waliwo abaagula genuine abo be baagala okusasula abakyoli babajjeyowa basasula abakyoli obadde obuuza Abaganda tomanyiyo wali balaalo mu Buganda nga bawambawo ebbaale Kayunga nawa Kalangu oyo gw'omumanyi nze Kayunga yonna ettaka yalitwala ate si yekka mulimu n'abatwala ettaka bangi mulimu naye lya Kalangwa ye nga balimulekera lyatwala ku bantu anti kati Kalangwa ayambadde kooti erimusiriye nga olaba wano Drake Yanga
tubalina ebizimbe 32 ayinza okugamba nti ebituufu ebyange biri 5 biri ebirala byonna byaba era ekyo kyekyaleetera honorable waayo MP waayo okufuna ebizibu omumanyi tomanyi MP w'Ekayuga ninantaba yakwatanga essimu ng'akubira pulezidenti ng'alwanyisa Kaluwanga nga Kaluwanga atwala ettaka ly'abantu alimalawo naye alina we ettaka lye yalinnyako ne bamwefuulira era kati n'akamyufu kano bamukubye ensonga ya ttaka kuba abadde tateesa mu palamenti naye nga omuntu wa bulijjo amukola ki akamyufu kati bamuggyeko bamukubye anti kannaba waliwo buno obuzze bubeerawo ku magomboola amanyi ova ku wanu nodda waggulu kati akasembeyo kabadde k'abayuufu tugenda ku kalala kano pulezidenti akamyufu kwe yanonedde nomination form ne principal nayo neyize ako ketugendamu kati buba nga tuli mu mbeera eyo abakyoli bano tagenda kufuna solution yaabwe kaseera kano kubanga abalaalo bataddeyo petition nga bagamba abamu ku ffe twagula ttaka abamu twasenga tubaddeyo ate tuli bannayuganda baagala kooti ebabuulire bo tebateekwa kugenda balina kufuna visa okugenda mu Akyoli oba omukyoli okugula eno alina kufuna visa tolabayo bakyoli balina nyumba eno wano bayitirivu nnyo kakati ekiba bwe kityo kati pulezidenti ekintu ky'ettaka alina kizaayo ku drawing board kuba abasinga okuba ne interest z'okubba ettaka bali mu kasolya ke abamu mwebasinga okubeera mwebeekwese Ivan Rwejema mutabani wa Rwejema nze namulonda nga Sergeant Gitamu aŋŋamba ye yali chief bodyguard wa Rwejema yagala omwana wa Rwejema mukuba abakulu ne bategeera nti mwana waabwe ne batamuyamba ne agenda ekigali n'atasanga Kagame ne bamuwayo obusente n'akomawo ng'alina ettaka kyekuga nti ettaka linyangibwa gavumenti Rwejema twanoonyereza twasanga square miles 2 square miles nga yakava mu nsiko nga ina square miles 2 nakati diriko abajaasi ba UPDF bali kuuma oba baliko bwatya naye kwebali basangako okwo kwebali ng'alina eddala liri Kiboga tetunnalibona ekalo 8 ng'alina 100 wano mu 2 ku nsalo ya Butambala ne Gomba abataka batugamba nti yaligula era ne bali mu kwasa omutabani ne mutwala ewa General Tafire n'amuyamba n'amuwa ekyapa kati wanga nti nkwaddeko eka 2 tugenda okutoolako zampadde ng'abajaasi baliko nga nti omukyala Sale General Sale yajulira tuli mu kooti nenoonya obujulizi gye buli nga tebuliyo naye abasirikale bakyaliko mukyala Sale yateekako bakyaliko nakati omwana wa Rwejema ye bamukwatako ebiseero ne mununula nga mpita mu State House bemmanyi kati baddamu n'abulawo simanyi oba mulamu oba mufu naye nga ettaka gyeriri neŋŋenda Entebbe eyo ennaku ezo omuzeeyi ne bandagirira omuzeeyi sinagendayo ne bampa ekifaananyi ng'ali mu kagaali naye baŋŋamba yali atambula nga yalina eka ze 10 awo Entebbe first daughter gwe bayita Diana n'agulako half acre oba ne bamuwa n'azingiramu 5 ez'omulema ne bamukuba emiggo nakati alimu baŋŋamba nti Diana we yalabanga omwana omusajja oyo ng'awoggana nga bamugamba oyo mulalu kana nga bamukubye bambi kati bw'ategeera ekituufu n'abuuza Lwaboogo nga ayagala musasula Lwaboogo n'amugamba bagende mu kooti kati njagala genda kulaba omwana oyo mulage ensi omusajja oyo banaakwatibwa ekisa bamusasule eyo kesi teva mu famire Diana bw'abanga ye ebintu abitunira mu kusasula Lwaboogo nga ye agamba agende mu kooti then Lwaboogo aba mukyamu ffe twasanga olutobazi awo ku lw'Cape olufiliteri ng'amazzi ga national water okutukula ng'abajaasi baluwambye nga tubagenda lukulamuki nga bataddewo enkambi zaabwe eringa nkambi abajaasi talaba nga bawambye Nateete Nateete wali katale kana akaba veterani awo se lutobazi wano ku wanemula wino talabawo baveterani baali bawambye awo baali bakulirwa Lieutenant Matovu oba yafa oba mulamu yali akola ne Betty Kamya ayigigi kati
Honorable tolaba entobazi zirimu abajaasi kati bawamba olwo nze ne Kalungi ne Alan Sewanyana ne tugezaako okubalwanyisa ne batulema kuba yali baali bava wa mulirwana wange Brigadier Bello nga musajja w'amaanyi kati nga mu b'amaanyi mulimu ab'amaanyi atabasukulumye ne tulaba General Sejjusa ne tulaba ne General Eritu Mwine nga babiyingiddemu nga batugirawo nagani notobazi lwe lusigaddeko national water olaba kati tiyasengo kategende eri Katosi bano mazzi gali piwa kati galeeta kazambi ng'ogga purifaringa sente zigenda ki mpitirivu bwebaavaawo president bw'ajja mu national water okuggulawo feeza endala eya water naga nti saagala amayuuni ago gali awo mu lutobazi muteeke mu bitogo naye amayuuni gagongerako nga ganvaawo dda mulimu bantu kati ffe ne tukola okunoonyereza president lwaki ajjawo abantu bano era agenda bateekawa netugamba abanira nibajja abagundi aba environment nibajja nibakola olukoloboze bo we baagala tugamba wano basigale bagala wonna bavuewo waliwo n'omukulu mukwano gwange wotospa nga bagamba nti oyo naye baagala mujjawo bwetwamutuukirira netukola savwe netuzuula ebyapa bibiri okuva ku water park ewa autospa nga biri mu mannya g'abantu babiri Joan ne Janet njogera kuba Joan Sale ne Janet President Museveni nga baagala koyerawo factory ya ngatto tugamba kati bwebba mujjawo bantu nabano bantu President yagamba ku mayuuni bwano si mayuuni wemba mubalina gye mubatwala mubatwala ndowooza ke kalembereza ke bakyaliwo bagobya abantu abo naye ffe tukyali abeggaba tukyalina akalembereza kale nga bagala bago babugobe nga tebabasasudde ate gwalabako eyo nga babasasula abamu balina mu kooti eno kugundi ekawempe babasasula ekasokoso babasasula wano gindi basembyeyo kubeera eno saidi ze Kyaddondo so abalaalo nga tudda ku balaalo bannayuganda naye abalaalo balemeddwa ate ba investor yes kuba balunda nte zivaamu amata n'ennyama awo wokka Mwakyoli bali 4,000 abalaalo mubalageewo bateekwa okubeera mubanga bannayuganda mufune land fund mubateekewo bakola ki kuba president ayogera mu statement ye nti abamu yabagamba babafunire ebirala baviire Abakyoli kuba Abakyoli Museveni banyiiga bubi bebagaa nti tebakuwa kalulu tebakuwa bakamuma emirundi 3 ate nga president afiira kalulu emirundi 3 n'agamba ekizibu kikikamba yingiremu abawadde owa vice president abawadde owa speaker abawadde owa chief justice abawadde owa deputy IGP nibazimba kati yabawadde ne constitutional affairs Abakyoli nga abaagadde nnyo president era gwe talina kyakwagalako omuganda babalaalo bakulya bakulyewo kuba tomuwa kalulu teyati wamuwa gw'omuganda era kyoba olaba bano bagundi oyo yeyita Nambanya yani batambula bagenda bagamba tuzza Uganda mu Buganda mwagijjawa nga ate mugiyita Central Buganda kati lwaki mugiyita Muganda nga mugeza ku Museveni kati ettaka lino erigo Bwakabakyoli baagala kulikozesa byabwe tebagala liddiza Bakyoli erigo Bwakabala ettaka lya Kyoli obutafaanana lya Buganda lya community liribeera mu kika kino kika kya gundi kigenda wano nawana Abaganda balina ettaka ly'ebika balitunze butunze ewaka ewaffe 12 balitandise okulibba era ndowooza zimu ku nsonga ezagobya ne Walusimbi omukulu w'ekika kyaffe naye kati namulaba juzi n'agamba si yalitunda naye yateekako embago era yajulira ewa Kabaka simanyi oba tulina omukisa ogulonda omulala ettaka lya community ly'ebika tewalaba nga lisa bosa Abakyoli omukulu w'ekika ky'endiga Abakyoli balitunda batya ate ku balaalo baba bamaze kukanya abalaalo bajja ne ssente ne bagula kati bwe bagula oli atunze ssente ne zimuggwako ate ettaka likyali watona ayina ente kati ate ente zizaala zaagala ettaka eddala eggazi kati nga takyalina gazi walikola ki noona ayagala ettaka lye kati ekyobugagga kino bagala kivuewo basigaze ettaka lyabwe bakulireko bibakola ki byebaagala ekibuuzo ekyettima kiri nti basengayo batya anti awo
ng'ogyeko wano wenkugamba omuganda najja n'ente ezibanga ezagudde mu ggulu ng'amabaati g'akasayige naye basengayo batya kubanga ziteeka okuba nga zatambuzibwanga ku mmotoka ku biroole exactly nezijja bwe zityo eza Museveni olaba zirina we zitambula ez'Lwakitula alina ettaka erizimala okulyako omuddo ne bwe zizaala bizimala obuzibu bw'alina bwokka bulina eno si Kyankwanzi ekisozi nze twamusanga olumu yagaa nti ezo bazibba buli lukya tezisukka 1,000 buli 1,000 naye eri alina buli 1,000 olulimu ekide osobola okusanga ebidde nga 5 ze 15,000 ng'ente ate nga tomazeeko faamu ye yensonga lwaki agamba tayagala kutematema mu ttaka kuba eriyo siriteme kakati kikyewoloza bano bataddeyo injunction mu kkooti abalaalo bataddeyo musango n'injunction bagikkiriza kati omusango kyegunaatugamba kyetujja naye balina okutaputa amateeka nti omulaalo tateekwa kuba mwakyoli ekyokubiri era bw'okitandika n'ogamba tateekwa omukyoli ajja mu Busoga oba mu Buganda ogenda mukola otya abalina kugenda naye waabwe abalina kugenda waabwe obalaba abakyoli bw'otuuka emuyenga wonna gye bali abakyoli bajjudde awo emuyenga so ekintu kye tuleetereza kijja tulaba abayitiriya kati bajja tubalaba naye kati tobalaba nga buli wamu we bali bayitirivu bw'asenga awantu agulawo ekizimbe bangamba neekabalagala batunda akaboozi byonna babikola basirika kyapati bayigiriza emmotoka ku nguudo ze batamanyi wezivugisa beeyiya ate balina ssente era bw'ajja okupangisa akusikiriza ayagala akugule akoleki oba mabega waabwe waliyo kikuba bajjanga banoonyi babubudamu naye kaakati kebasiriikiriddemu katono n'abalala ne baddayo kyekiragiro kya Trump executive order takyabawa ssente nga bwe baazibabwanga luli nga bagenze mu bunoonyi bw'obudamu ekigambibwa ne wano waliwo abayikwekamu n'abateekamu ssente bagula amannya mu bayitiriya naye abayitiriya badde bamazeewo ettaka mu Makindye Lubaga Nakawa ndabayo batono ne mu Sentro ndabayo batono naye Kawempe naye batandise okuyingira etteeka libakkiriza ettaka kakalirigana mugwira kugula n'Abasudani balinamu ettaka n'Abamawanga amalala balinamu ettaka omuntu kasitajja wano ng'alina ssente ze n'Abazungu baguzemu n'ettaka oba baliizinze tolaba embasa nga eri Nsambya yajjawo eti waliwo ensi nga tosobola kugulayo ttaka nga kizibu nga Kenya muliraana waffe kujjako nga oyagala kugula embasi ne Egypt nagendayo ne bagamba nti afe wano tusobola kuwaako embasi ettaka tetuwa ttaka mugwira ettaka lyaffe balinga Trump nti Egypt first balinga Trump America first so ekyabalaalo okujjako ng'obasse n'ente zaabwe bajja kufiirawo era n'abakyoli kufiirawo omusaayi gukyayiika wakati w'abakyoli n'abalaalo ate eno Mwajumani teriyo balaalo bangi naye eriyo abakyoli ate babalumba ku ttaka lyabwe kubanga Moses Ali oyo omulwadde kati ayagala okudda ku bwemupya omulundi ogwoba gwakomeka yabadde kingmaker eri nga waliwo we baasalira nga ewaabwe tolinnyawo kwosti naye ng'era kibamuweera takkiriza bantu kusala bw'anaaba akyayogera ng'ali mu kataani naazeza bajjamuwa akalulu bajjamuwa akalulu ebigenda mu maaso ku nsi akyabitegeera oba abitegeera oba bitabitegeera baalagaana waliwo endagaano ya Museveni obutamwantaganayizinga paka Katonda lwali muyita kati tuwalaba nga tango do yamulumba mu motoka okumunominate kati walabye ye abamugamba nti bamuvuganya nnyo waliwo omuvubuka omuto naye kyemmanyi bajja kumugaa gwe tuulaawo omuzeeyi amale olinde Katonda lwali mujjamu suuti awo lwetuliddamu ne tukutunulamu kati gyemigigi egyo egiri ku average ya Kadaga egiri ku average ya President Museveni egiri ku average waliwo ali mu Western eyo natuukayo nga takyategeera butegeezi niye aludde nga minisita waffe bidandisali olaba ye yapowa buhooyi amanyi nga gawedde alwadde n'agamba kantuule ekiwaatule naye watuula ekiwaatule nga akyalimu amabaluwa gawandiikira President kino kikyamu yamusindikira aba revenue ne basooka bamukuba bbiiru ya kiwaatule nagamba wange
bamusindikira aba revenue kati interview yasembayo okukola bamugamba nti senga Katonda akuwadde omukisa ne bakulonda kuba president siki kyosinga okukolera eggwanga lino n'agamba nti ne bannonda mbeebaza naye obuwagizi bwange mbuwa president Museveni. Lwaki? Ate lwaki? Akimanyi nti Mase aliwo ku lulwe. Gundi bwe yagambanga nti naye afunye vision ku Kenya n'ateekako n'enkofiira eringa eya Museveni bwe yafiirwa omwana yaddamu n'abyogera. Bwe yava mu kkomera twamwelekera paka Wakiso we yakuba Laale ng'okulonda kugenda kutandika nga kuno kwe tulimu. President n'amugamba n'akola program okugenda ku Laale ze nga bw'agenda kuzaabala. Yamugamba sigenda kuba Laale Oweekitiibwa Excellence ngenda kukola kakuyege. Tebaamuwangula. Bw'oyagala okwagala okusonga mu ntebe kyofuna okifuna. Kati ye muwe w'amagezi ow'entobazi ne Kazambi. Era akyenyumirizaamu. Pulezidenti akuwanika n'akuleeta n'akuteeka w'ojja. Yawanika wano mukwano gwo Kayihura nga yajjako n'abantu ku nfuufu bannabyabufuzi abaganya okukyuka. Yabajjako enfuufu? Kaakati naye agamba bugaya bannaye mundeke nywa amata gange koziga nti agente kasigama. Naye ate kati waliwo abaagala omusiikulira efitina ono gwe bakutegula gati Mukulu Kayihura gwe watutwala egindi jangu otutaase. Gwe watutwala wa? Yabatwalawo? Oba Kigali temanyi ku bya ono Minaana. Minaana tewawulira ebigambo byayogera. Oba Minaana bamuguze ng'ayagala yeerikinge ne Kayihura. Bamuguze yagambye bannaye mulamuzi nga tonnansalira musango sooka ompe ku kyokulya. Ennaku nnya sirya mmere sinnanywa na ku mazzi. Mulamuzi n'agamba nti aliyo ninge bakufumbireyo kawunga akatogo n'akalya n'agamba naye era omusajja nze banteekamu biteeke sibiriimu kati bakyakwatayo abalala. Minaana yagambye yita biriimu tabimanyi. Yagambye nga Kayihura gwe wantwala mu bino kati Kayihura alina kuba ku defensive nga bwe yagibaddeko ku Nixon. Tizo namusanga gundi yamuwandiika. Ne Minaana nti era tewabala babona nga bali mu General Court Martial. Ne Minaana naye si yamuleeta mu poliisi. Anti era kati yakugamba nti alina kuba ku defensive. Naye bali bakaaba linnya lyabwe linnya lye mu bugenderevu oba mu kwagala okwetaasa nga baagala kumuwaliriza. So Uganda tosobola kugenda waggulu bwotyo n'ovaayo n'osigalayo nga pulezidenti olinamu akasuubi akaagala entebe. Kyowadde baleese amawulire wano abakyala bataano abaagala entebe baleetamu Kadaaga ne baleetamu oyo ani Nabbanja nabanyalanga waayi nze saagalanga ku ntebe sikirootanganako wano wendi womumanya. Tagirootanganako? Omusajja yasooka okutukulembera mu mawulire wano Kintu Musoko kulembera Wujja. Kati omuwulirako kyayogera kyonna. Yakaddiwa. Yakaddiwa naye yakaddiwa akola ki? Abo abasatu bwe baali Kivve Idinda oyo Kintu Musoke ne Bidandi aba basatu nga basomera ne Pakistan ne Sekazuwa. Era bwe bakola group awo Katwesa Poba bebakola Sapoba bebakola ene printing ange bitabo otawulwamu akataba kavaamu ngabo aba basatu bamale bakakyuse ayimine kavaamu monitor. Aba basatu baali bagezi nnyo ne bakola buli ekisoboka naye olw'okuba tebasonga mu ntebe ng'ogyeko eno yeesimbawo Bidandi. Bidandi yajjako ne ku kaadi yegisongamukko. Kivve Idinda ye yakola bibye nabba ne bamutwala mu kakiiko nti yanywa amafuta lita 2,000 nga yagenda anywedde dizero n'akomawo ng'anywedde petroli. Kivve Idinda tebamu implicating abo implicating. Abasajja abo nganda banga abeerwana. Nkugambye ebyokwerwana mweni ala emu mwebiri si bipya ate bikyajja.